kitalya kwegamba okutwalibwa ekitalya kyekyacankalanya program zonna olwende twali twakiteekateeka nga twali tulina okukimaliriza. Niba kitukwesa ate munnange nanti kasaba atandika okutuzuukanya olaba kuba n'abantu abagenze mu kyakitiyagaasi kati ate emikolo just so okwewala okubeera nga tebatucankalanya ate n'okuweesa families ekitiibwa kyayo tuba tulina okikola nga kyamunda nga kyampolampola munda muli. gino gye gitandika oba ali ebyo ne gisingako? Kaseera kano tusooke tugendera awo kubanga era mu Africa naawe musobola otambulirawo. Twabadde mu kukyala mu kwanjula, twabadde mu byonna 2 in 1 byonna 3 in 1 3 in 1 osooka n'oweetonda kubanga obadde obeera n'omuntu not formally okitegeera nga tebakwanjula ngayo mu famire ye obwo gubeera musango mubeera muli mwena mu musango ebeera nsobi so oba onogenda okwetonda ate kirungi nnyo ekisonyiwe ne bakimpa so ate ne bakkiriza n'okunzaala mu famire. Sonyi lwakifunye so zenafunyemu nnyo era ndi happy nnyo nti kati nina famire mwendi fuli nga ndi mwana waayo fuli. Sinina kuba simu kugendayo sinakola ki nyingirawo wonna wenjagalira kuba ndi mwana wa munyumba omuzaale kati omuzaale. Ki ekiddako era obulamu busigala butambula yanti tulina otambuza obulamu tukuze abaana baffe ate ngera bwetulwanirira eddembe lyaffe nga bannayuganda kubanga sandyegadde baana bange kubeera mu nsi ng'eringa bweri kati abaana tebasoma abaana abasomye bonna bafuluma ggwanga bagenda kukola mirimu gya bwa house girl kyokka ne gye bagenze tebali sure nti oba gavumenti erina sente zeyateesa n'ensi ezo ze bagendamu gye babasindika babeere nga babaprotectinga so tulina osigala nga tugezaako okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda libeere nga litereera nga olaba abantu bebadduka amawanga amalala ago tolabangayo mu South Africa nga ze Uganda asimanya anoonya mulimu toba ayagala kukola mulimu gwa bukozi kulwaki gyegiri emirimu eyo kale newegiba nga tegiriyo wabeerawo system esobola okukulabirira wadde nga oli unemployed tiwabawo akasente gavumenti kesobola okubawa ng'abatuuze nga bannansi kubanga ensi ngagge ekimala okulabirira abantu baayo so naffe tusobola okwakivinga ekyo kasita tuteekayo omutima ne tubeera nga tuli ku mulamu ogwo ogw'okutereza eggwanga lyaffe. Nga kino kyawe gye kisooka ekiwaka abazadde tuzaala tugenda gye mu kanisa? Nze sigenda mu kanisa, nze ndi wa muzikiti sebo. Tugenda gye mu muzikiti? Tujja genda muzikiti. Lwaki oyagala okusabulukulula ekirabo nga tekinnaba kugira? Mwezi gujja mwaka gujja bakwola mulimanya mu tayimu eyo nga bwe mwategedde ku kyokukyala kwanjula byonna n'olunaku mujja lutegeera bwe mutyo. Waliwo ayinza okugamba nibintu abaddewo mu struggle tutaga omuyambako biki ka support mbanya sente nimenya abantu bakwagala nnyo era ne support olunaku olwo lunabeera lunaatera otuukirira tuliyita mu bantu baffe mu kimpowooze si bonna bonna ate tusobola ebintu binaye byakyuka ebintu ku ludda olwaffe byakyuka nti wabaawo sabotage mu buli kimu so tosobola nakumanya ni mukwano gwe tosobola kumanya mulabewo naye bakwano baffe ate betumanyi tujja bayitamu mpolampola nga ekiseera ekyo kituuse. Bannayuganda bajja beebuuza ekintu mwapanze kipange kineeno mikiwen lw'omukaaga kusaanira mutusulamu omukolo kyali planned? I think it was a coincidence nga we nakugambye enteekateeka zaffe zaali twali tuli mu kuteekateeka naye pulaani zonna ne zigootaana olwa gavumenti wa rigimu embi okukwata abantu abatalina musango ne bateekako omusango ate ne batuwangaza mu kkomera so ebbanga lye namala mu kkomera kyekiseera bwe twali tuteeseteese okukola emikolo egyo so kino already tubadde nga kiri mu pulaani era wanafuluma ne tusigala nga tulaba engeri gye tuyinza okituukirizaamu. Ate ekya Miki okulinaana nga walwa mukaaga gwe ngoli lwasaana nga bwe nagambye kati ne Miki naye abadde n'enteekateeka ze ti buli omu akikola mu ngeri ye so it's by coincidence nti oba kisima kyatukutte ne
tugwa ku weekend emu, so nze nkyempressinga kirabanga ekisima okubanga nti ya next tujja kubanga tucelebratinga almost ezimu tuyinza nozigatta ne tucelebratinga ku lunaku lweru. Abantu balowooza omuntu aba ali mu struggle aba talina kusanyuka, bagamba nti struggle ali mutandise kukola mikolo. Manyi abantu gye beeri boogera ebintu ya abantu basobola okwogera bwe batyo, naye mu struggle oba ne family oba n'obulamu bwo nti tosobola nti ndi mu struggle kati obulamu bwange bwakoma, nti ate wekijja mu family wetaaga emikisa gy'abazadde, ate obeera omunywevu mu family yonna yonna gy'ogenda otambula n'ebisima ebyo, so oba olina okutereeza ebintu by'omumaka oba olina okutereeza ebintu bya families ne bakuzaala mu family ya mukyalawo ne mubeera banywevu, kubanga tomanyi ekintu kiyinza okutuukako anytime, kati wekikutuukako nga muli mu mbeera eyo nga tebakumanyi omuwala okitegeera kiba kijja kulabika bubi. So waliwo ebintu bitunda okutereeza naddala ebintu bya family naddala mu Africa wano ya nti tukyalina ennono, tukyalina ebyobuwanga, so tulina okutuukiriza enkola ezo tulabe nga tufuna emikisa gy'abazadde baffe. Awebanga kyoli mukolo nyingi gyalavaako katono nnyo ku weekend maybe wali busy emikolo gikuwuuba kusomba bibbo okola otya amuyimbi munamu Omulangira Ssuuna yakutya munyamulire munnaffe namutwala ku kkooti kati ali kitalya nsonga y'omuyimbi ne munnamawulire maze kyogera kkooti bisale tulikesanga tusobola okwesibya bira matomera. Nze ndowooza wandibaddewo enkola esingako awo okutuuza sayidi zombi. Usually ne mugenda mu kkooti ebawa chance okumediatinga ne mutuulamu ne mulaba bamusobola okugonjoola ensonga ezibakyankalanyiza. So nze nabadde ndowooza nti enkwata ennungi yandibadde yakusooka kutuula kulaba engeri gye bagonjoolamu ensonga ezo nga baziggyemu ab'obuyinza, kubanga baaba obuyinza gwe mulimu gwabwe oli wakola omusango, naye ng'ate n'ekirala abayimbi ne media houses tuli family emu, nti wembeera nti ne entertainment n'omuntu akola ku TV abeera mu entertainment, so n'omuyimbi ali mu entertainment, kati nga family kino ekizibu twali tusobola okukimaliriza ngaffe ab'omu nnyumba ne tutakitwala wabweru. So era yes ensobi zibeerawo, naye nze nandisabye Omulangira Ssuuna n'abawa chance ne batuulamu ne boogera ne balaba nga ensonga bazigonjoola. Showbiz era nga ogamba showbiz is show business, nti bintu byakwerabisa, kitegeera nti kulabisa your lifestyle yengeri gye weetunda ne brand yo ogirabisiza otya, okitegeera nga olaba mu Bible omusajja omu yali omubi ennyo nga tebamwagala, naye kubanga yalina akawaani ka showbiz Zakayo yawalampa omuti, okitegeera mu bonna Yesu gwe yalengera kubanga yasobola okwerabisa. So ne mukakati era bamusomako mu Bible. So showbiz obona okwerabisa ng'omuntu, kati n'abantu bennyini kati namwe muli mu showbiz kubanga omulimu gwammwe kulabisa bigenda mu industry. Wamawulire akumawa mwene embeera munnamawulire kati mu journalism buli mulimu guliko ethics zaagwo. Omusawo alina wakoma, journalist alina wakoma, so sometimes kyetaagamu okubeera professional, nti kale oyinza okuba nga okola omulimu naye ate tolabisa nnyo munno okugenda mu personal life, kubanga oyinza okikola ate no ending ng'ohatinze omuntu oyo, nti mu nsi z'ebweru omuntu bayinza omulabisa nakomitinga ne society. So gwe ng'omuntu tulina okukola gino emirimu nga tulimu ak'obuntu, okitegeera mu Africa tulina obuntu nti buli omu muganda wo muyise nga muganda wo, gwe kyokola muno wandiyagadde bakikole, kale wekuba kulabisa wandiyagadde bakulabise bwe batyo, so tuteekemu ak'obuntu. So twandikozesezza amateeka g'obuntu yatubeere nga tuteekamu obuntu bulamu. Okay, recently last week Ismail n'abawa kaadi ey'okugulawo woofiisi ye, naye olunaku olwaleero omulamuzi amuggalidde era ku nsonga y'emu. Ensonga y'esonza gyogera kkooti kwano gwammwe blogger
ensonga z'eisima nga omukulembeze waffe wagamba ensonga ezitalina makulu tetunaziwa nnyo makulu so ensonga zo ebisaagala nnyo ziwa makulu zigendera awo kale si kirungi ekimutuuseeko nga ogamba obuntu sisobola mwagaliza ekyo kubanga ekyo si kyendi omutima gwange njagala buli muntu ngaali bulungi naye nga we nagambye nze nsaba omulangira Ssuuna batuule then balaba engeri gye bakikwasaganyiza nga bajemba n'amateeka nsuubira waliwo engeri gye basobola okukikwasaganyiza kisoboka bulungi kisoboka nti kati basobola bonna saidi zombi kati ebbanga manyi obudde gye bugenda nga buyita libanga ddagala so by this time obusungu tebukyali eri gye bwali ne bano abaali boogera ego tezikyali eri gye zaali so kitegeeza basobola okusisinkana ne boogera ng'abooluganda zino ensonga ne bazigonjoola so nze kye nandisabye yesaala yange kibeere nga kigonjoolwa nti ne industry esigale ng'eri bumu kuba twetaaga okulaga obumu mu industry so tulina okumaliriza ensonga zaffe ng'abooluganda ekisemba yawe balina ennyonta omuziki kikinyubya abantu bakubanja oba wakomawo omuziki era nsanze mu studio mukama wange kyekindeeta ku studio tulina enyimba zigenda ofuluma enyimba zo tuzikola era collaboration n'omukulu principal waliwo ezange eno wabaawo n'ezikolabo so it's a mix ya projects zanjawulo so babeere bakakkamu kale binawe ebisembayo mukama wange ebigambo byange bisembayo njagala kuttira bannayuganda okuteekayo omwoyo ku nsonga z'eggwanga nti ensi gye tulina ye uganda yensi yaffe so kitukakatako okulaba nga tuzanya paati zaffe mu ngeri yaffe buli omu asobola okuzanya paati ye n'olaba nga uganda ekulaakulana ng'eva wano weeri naye nembeera gye tutambulirawo bannayuganda bagenda kugwa mu ggwanga kitegeera ffena tufuuke bagwire eyo gye tutambulira kulwaki uganda eremeddwa okutambula mu ngeri gyerina otambulamu kubanga tuli bagagga ekimala okuba nga tubeera mu nsi yaffe nga tetuli bulungi so saagala mwawule ebyo babagamba simanya politics waba politicians tebabalimba politics yeggwe politics yasalawo buli kimu kasita oba nga oli mulamu ate olaba nowoofa politics akulumbayo kyova olaba abapoliticians bajja ku owafiiriddwa omuntu ne babaako bye bagamba eri eggwanga so temweyawula na politics policies ze bakola mu paliamenti byebyo bye tutambulirako bwe basala omusolo wego gogenda osasula ebbeeyi basoma budget mu paliamenti yeeyo gyogenda otambulirako nga munauganda so tufeeyo nnyo okulaba nga tufuna abakulembeze abalumirirwa uganda era abagala okulaakulanya uganda ne bannayuganda so tubeere nga tulwanirira eggwanga lyaffe mu mbeera yonna bampita Sulu bada Mickey Wine omugole okatadde nakaako omugole just titwesudiyamu naye ngera kyekimu kyekiriwo naye nga munsazeeko gooliko nanti tobadde obuliridde struggles wezaggwa nemusuka nemubulamu nemutulaga amayumba famire yonna ennyumba yange nagibalaga before the struggle kubanga nze nazaalibwa mu struggle era mbeera mu struggle n'okuzimba ennyumba yange it was a struggle kubanga tekyagira ku silver plate as many people think naye after that era corona we yatukubaano nga tetukyakola munnange bagamba enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo so mbadde ndi ku tour European tour era kati guno omwezi gwennyini era nzirayo okukyapa mbadde nkola bamu okuyiyiza abaana kyakulya kati bwe nakomyewo bwe nabadde nfunye nengenda nenkyala ewa mukyala wange ne buggwawo kati ngenda kunoonya bulala nga tetunagenda ku mbaga tukyali ku kyennyumba ekyo kuba waliwo nakolako ne interview ku brother wo Banjoman n'agamba ffe tetumanyi naffe kyetuli just tusavinga bu savings naye naffe tusavinga naye anti munnange waliwo okusavinga nga teweerumya waliwo okufuna okukola 5,000 n'olyako 5 n'osavinga 5
kyawukana nange akoze 5,000 nensevingako 3,500 nendi 1,500 okitegeera bibeera byanjawulo ekitegeeza nze wemba nsevinze ate nga nsevinze 3 ekitegeeza mbeera nja kukusinga gwa sevinze 5 ate nze sevinga just sente zibeere mu bank wabula ntandika n'ekitono ekyo kyenna ne bwe giba 5,000 bwe ngikwata nenjiwa omuntu nga nina oba akataka kengula nenjimuwa kinkakatako lwakiri ewaka tulya mukene okumala omwezi tusasule wali paka wewaggwayo kubanga muna in the beginning bibeera bizibu naye ate bwomala obikola woolabira nti nekikola nenkimala you don't feel the pain gye wayitamu ng'okikola ate n'abantu babeera balowooza kyakagwawo bugwi not knowing ne batamanya diwa kibajjetingira diwa wabona engeri ki gye wabonaabona buli omu ayagala kiwedde kino wakitandika tikitanga tunagenda kukyala ekyennyumba kino kuba ffe interview tetwagikola twabyogerako boogezi abavubuka bali eyo balyagadde omumanya Mickey Wine muvubuka munnaffe naye waliwo ekiriwo abavubuka just getting inspired bamanye nti byonna bisoboka bwe batakkiriza nti byonna bisoboka bajja kubeera nga bwe batyo okitegeera tulina okuinspiringa before me I'm there to inspire before I expire kubanga buli omu ajja kukaddiwa ajja kukula akaddiwa aveewo naye nze saagala kuvaawo mu kuvaawo ku kyentegeeza kyekitya nti nja kulekawo nti Mickey Wine yayigiriza bw'ati Mickey Wine yalaga abantu bw'ati nti kisoboka kubanga nange waliwo abandaga nti kisoboka waliwo akatabo ke nali nsoma omusajja omu omugezi ng'agamba tuyinza okulowooza mbu we are wasting time abantu bakikozesa bubi we don't waste time we waste ourselves tosobola kwonoona budde kubanga gwe bw'oba oyina emyaka 2 kati enkya tosobola kubeera myaka 2 era ojja kubeera emyaka 2 n'obutikitiki obugwamu oba n'essaawa ezigwamu oba n'ennaku ezigwamu naye ate buli lunaku waliyo ssaawa emu waliyo ssaawa 2 waliyo ssaawa 3 nga zeezimu era ku ssaawa zeezimu era we zibeera naye ate gwe tekisoboka kubeera bwe kityo so people bayige okumanya nti they don't waste time but they waste themselves bw'okaddiwa amaanyi gogenda yina nga nina emyaka 15 sige nina kati sigenja okubeera nago nga nina 5 sigenda okuba nago nga nina 6 sigenja okuba nago nga nina 10 sigenda okuba nago nga nina 15 oba bwetyo paka mukama wananzigira mu bulamu bw'ensi eno so let's not waste ourselves nze sigamba let's not waste time but let's not waste ourselves so that we do the needful when we still can omukulu gundi nyumba eno tulaba oli mwana muto nnyo kubanga ogizimbidde emyaka emeka kuba waliwo abakadde sawa ng'akyazimba nnyumba teggwamu munnange nze njagala kumenyawo ekigambibwa mbu waliwo emyaka gy'olina okukolerako ebintu nze ate kyenzikiriza nti emyaka gy'olina okukolerako ebintu gy'emyaka emito kasita otandika okutegeera kyova olaba ne ku ssomero bakutwalayo ne bakusomesa naye muzadde wo si yakolera ebibuuzo wadde ayagala nnyo then that means you need to stand by your own kubanga bagamba akezimbira tekaba kato abamanyi obulungi Oluganda so nze siri muto kukola bya magezi ate siri mukulu nnyo kubeera leze okitegeera so ne bakyali bange eyo mbagamba nti it's never too late osobola you can start from where you've been inspired from okitegeera that point gy'obadde inspired from n'otandikiraawo nze ebintu byange mbikola ne Katonda mbikola n'abandi okumpi wabula okusingira ddala ne Katonda kubanga yampa amagezi ago era kye tuba tusinga okusaba Katonda nze sirina sente nnyingi okitegeera wabula nina mukama mpa bubi magezi kutetenkanya ekyo kyembeera nina okuggyamu mmwe kyemulaba ekingi okitegeera nti okugamba oli nti ng'okyali mwana muto edda twalowooza baatugambanga nekitukuliramu mu bwongo nti omugagga bamulabira ku lubuto lunene omusajja omugagga kaakati bameka balina embuto ennene nze seegomba nakubeera na lubuto lunene era wentandika oddufunira nga ntandika okugenda mu jjiimu nga ndukola nga luvaako okitegeera ng'osigala nga bw'oli tekitegeeza kubanga awate obeera weereetera na bulwadde ekyokubiri
batugambanga nti emmotoka Benz kubanga ze mmotoka zosanga mu nzija z'abantu nga bagamba oyo yali mugagga nti lwaki olaba yali avuga Benz. So ebyo byonna nitugamba nti yali mugagga because lwaki nti abantu edda balinanga mentality nti okukola ebintu okubeera omugagga olina kutandika ku myaka nga 5 nti oba oli akoze nti owaaye nkoze ntuse emyaka 5 kasita abaana basomesezza bamaze okusoma kaneegulireyo Benz. No, ne Benz osobola ogigulira ku myaka 15, osobola ogigulira ku 2, osobola ogigulira ku myaka gyonna, kwegamba tekikyaliko ekyo okitegeera. So nze mbeera njagala nnyo okuzzaamu, mbeera njagala nnyo okuthinkinga positive, okuzzaamu bavubuka bannange okusingira ddala kubanga sometimes bebeera so reluctant mu bintu ebimu nti bisoboka mwana, tebakugamba nti olina kusooka kubeera miliyoniya okuzimba ekizimbe ekyakabi, okuzimba ekizimbe kya biliyoni teweetaaga kusooka kubeera biliyoniya, wabula bw'omala okizimba ate woofuuka biliyoniya kubanga kyekikufuula. So kitegedde so otandika mpola mpola, tewali yava waggulu n'agwa, mpozi nga bakuzaalira mu lubiri osobola okuzaalibwa ng'oli mugagga kubanga kabaka yazaalibwa mugagga, okitegeera. So bave mu kuthinkinga negative, wabula bakole byonna bisoboka. Ekibuuzo kyange kinakubuuzizza ekya ennyumba myaka emeka simanyi nakati nkyagizimba ng'ate ennyiriro kamala gwe bw'okiraba naye nze buli lunaku nfuna gundi endala, nfuna pulaani endala neŋŋamba bwe mba nkoze kati kubanga kyennyinza okweyagaliramu nze ne mukyala wange n'abaana baffe, okitegeera. Apart from ebirala bwe mba nzimbye ez'abapangisa mbeera nzimbidde bapangisa bo beeyagale, naye kaakati nange mbeera nina nange okweyagalako. So bwe ngendako nendaba ewa Edi yawe nga waliwo kyenneegombye nga nkikola, bwe ngendako ewa Banjuma nendaba kyenneegombye nga nfuba nange nga ngamba nange kankole nsobole okukikola. Bwe ngendako ebulaya nendaba ekirala kyenneegombye nga nakyo nkikola. Oba sisita wange wajja ewaka kubanga be balina ennyo olugezigezi ba sisita baffe, najja nagamba bannaye kano kalungi Miki, lwaki tokakola? Nendaba nange nga kalungi nga ngamba okay kankakole, the next time she comes back here asobole okusanyuka nti I did what she requested me to do. So okuzimba tekukoma. In short, simanyi myaka gye ngizimbidde oba giri 10 oba emeka, naye ekikulu emyaka egy'etaano nga nzimba oba 6 tebakyogerangako era nalinga kisekererwa ku kyalo. Naye kaakati bagamba do it in silence and make the success do the noise, okitegeera. Kaakati bw'okikolera mu silence nga aboogera bwe kituuka nga kiyiseemu obeera tokyetaaga kwogera. Just nembaddamu boze nga nange envimbamu. Okay, ku weekend eno ewedde ku Saturday twalengera ebifaananyi nga biyitiŋŋana, nze sasooka kukkiririzaawo nganda tekisoboka muganda waffe kugambye ffe waffe bitasoboka bisoboka. Bitasoboka bisoboka. Ffe waffe tuyina ffe na Katonda waffe gwe tusinza era tukkiriza nti yakola ebyamaanyi ebisinga. So ffe kasita tufuna vision, we wake up, start it up there and then till we finish. Okitegeera? Till we finish. Kaakati era nalingawo ngamba munnange twetaagayo kano ka project nti mukyala nga agamba naye nga ogira gundi kwegamba ngaera omuwala omuto ate amanyi yafumbirwa celebrity naye mulina ku becoming friends. Osanga naye nga oludde agamba munagamba naye ono buli wangamba tukole kino ne tumala kino nangamba lwaki tetusooka ne tukola kino ne tuinvestinga wano ne tumanyira ddala nti tumaze okuinvestinga kino ne tukola kino. Kati nga ndowooza naye kyemmanyi yalinga oluusi atyamu naye ne mugamba my dear, I told you one day I will mbaga you. Okitegeera? Ne mugamba I told you one day that I will mbaga you. So kaakati it was just the beginning of the mbaga day. Kaakati it was just the beginning of the mbaga day. So I will mbaga her until I put the right ring on her finger. Otegedde? Mwatandika mutya mwaka ki? Twatandika nga mubbi ewaabwe ne mutwala ne mwonoona naye nanyonoona kati netandika okweyonoona kati tweterezezza. Myaka emeka? Myaka tugenda myaka 7. Si kive? Kyali kive nnyo era abazadde baali banyiigira naye
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.